Latif wamuwulidde. Latif namuwulidde. Yatugambye tusooke mbu tukakkane. Musale pressure. Paka 2023. Yakyogera wano 2017 ng'atandika butandisi. Nalaya nti ye kintu kino baakimulambira paka 2023. 2023. Kulembere Kawempe North. Nzijukira bulungi. Kitegeeza. Manyi kati yakawunzi k'ekisanja kye ekyokuna. Kitegeeza agenda kati abanja kyakutaano. Kyakutaano. President yakatufugira bimeka. Nti era andi Museveni ye akatufuga mu mukaaga. Museveni tebibalika. Museveni abanja kya mukaaga. Kya mukaaga kya yakatuka kata bitano. Kuba kati kambali. Malira kubeesi jenze. Nzuri je yesimbyeko then nengattako giri emyaka emirala. Nti manyi waliwo omuntu akalakata nakwerabiza n'emirundi emekaji ya kati Museveni yesimbo biri mukyenda mu mukaaga sigumu mukaaga biri gumu biri mukaaga biri 11 ebyo bisanja bina biri 16 bisanja bitano kati abanja kya mukaaga atugateko najiri emirala gireke kuba naye tayagala kujogera ekyo gye bali bagambe nti jali jakwekubako enfufu nafika tukireke kati Latifu kuva yabanje banje kyakutaano kuva 12 biri mukaaga 211 216 abanja kyabiri mu bitano handi kati kyesanya ayagala kyakutaano aweze emyaka 25 kakati nti nekyo kinaba kiwedda je kirala mbu kyaga kinasembayo kisanja ekyomukaaga abantu be Kawempe bamubawanga kirabo nga kikemo Haji salamu alaikum. Oye kojange sebo gowulira yagambye omanyi kati bakoze nabo akanankane hakundi akaabwe kalimu Haji Latif Sebagala kalimu Honorable Namboze ow'emukono kati fene gye tugambira nti bannange omubaka wa parliament yenna awezezza ebisanja 2 mu parliament yewumuzeeko abalala bajje kubanga namwe kimbadde mugamwe Museveni banga lyonna nti stepping ka side era kyovola nakyogera nako naye mbaga nti wemala okutuuka eyo waliwo ekiteeso kyengenda okuleeta kijja kankanya babaka bannange nga bwe twayagala ekisanja ku bukulembeze w'eggwanga bisanja 2 njagala kijje ne kuba parliament ebisanja 2 bimala nabadde ndaba Namboze olunaku lw'eggulo mbadde nkulaga akakundi ke bakoze kati ko kanoonya kibata seniority nti omanyi olweyo olukadde lwe lusinga okutegeera egundo kitegeera bulungi kale nababuuza nje kati Museveni kati mukyamwagaza ki nsonga kye batwalaganya Museveni bwe tunoonya seniority naye Namboze ayina yatulifaalinze mu ggwanga lya America nagamba waliyo omukyala abakulemberedde abadde mu parliament okumala emyaka 10 yagambye 3 mu emeka yaliko ne speaker w'eggwanga lya America kati ng'agamba wano mu Uganda ffe tulina abaka ba parliament abato ne ba councillors abato okukula balina kubeera ba senior leaders nga balina n'ebifo we batuula mu parliament ti bano ba senior members aba parliament so kati bayinza okuba bo kye bakolerera anti ekyo kikola senior members era mugali amawanga bikola olw'ensonga nti kati mugali amawanga omuntu abeera mu Congress oba abeera mu Senate ddala ng'ekimututeyo kyagenda okukola tagenze ku lutalo tagenze kwekuumira mu buyinza naye afiirira kye bayita glory ey'ensi y'eggwanga lye kitegeeza oyo ne bw'aba avuddeyo ne mugenda okubaako kye mumwebuuzaako ajja bbawo exactly kyayagaliza ensi ye kati wano ebyaffe birala nti bwoneebuuza ku mubaka yaliko mu parliament nga yavaayo ajja kuddamu ansa okusinziira ku interest ey'ekibiina kye yalimu oba okusinziira ku interest eyoyo gwayagala abeere okitegeera bulungi bakoze akakundi k'abakadde mu parliament naye kale katulabe lwakiriko yadde mbiwulira abaana bafunye embuto naye kasa tebafunye bulwadde embuto baba zifunye bazaale baana bannaabwe kasa tebazadde covid ebyo si byange Kaguta Museveni Yoweri yabadde agenda maaso n'okubanga ayogerako eri abasomesa b'eggwanga ekigambo ekyo n'akibagamba nti mwalaali tuwumiyiza ffenna tubadde bagumiikiriza ebbanga lyonna okukakasa nga twekuuma ekirwadde kya covid-19 n'abagamba nti wakati mu kwekuuma ekirwadde kya covid-19 twasalawo ne tuggala amasomero naye Museveni agamba amaloboozi agawulira mu bannayuganda
Maloboozi gagamba gati abaana bagenda funira embuto wana waka. Abaana bangi bafunye embuto. Abaana bangi bafunye embuto. Naye Museveni agamba nze sina mbuzibu. Kaafuna olubuto. Naye nga tafunye eki COVID. Nange nkiwagira. Wanga omwana okumusindira ku ssomero gy'anaawa amakula munnange ebiwuka ate abireeteremu abali awaka. Yafunye olubuto asinga n'azaala mwana munne. Aligenda okuddayo kola ebigezo bya P7 nga bamuyita gundi soko Johnson omwana akaaba nnyo nga bakagansi wali eri mu ofiisi ewa baasa. Mungu yatugeredde ekizibu ky'obulwadde kino kikemo kyennyini. Mungu yatugeredde ekikemo. Ani yali akirowoozezzaako nti ensi esobola okumala emyezi 8 nga teri kusoma. Emyezi 8 nga teri kusoma. Abaana bakulidde mu myezi egyo. Era omuzadde atasobodde kukuuma bulungi baana be. Abaana nga bakulidde mu bbanga ery'emyezi 8. Baana bakuze. Baana kati bakulu. Baana bakuze. Baana bakuze. Museveni yagamba abakugu bagenda maaso n'okubanga yeeyambisa ba experts. Kituufu nabo bakimugambye. Akabanga abaana ke bamaze nga batudde butuuzi waka. Tebirimu homework. Tebirimu kweraliikirira ati kyeyatuwadde omuwaaka yabakuba kibuuka n'abatamukoze. Abaana babadde exposed to early sex. Ekimu ku bireetedde teenage pregnancies. Early sex. Oba kuba kwogera batya mu Luganda. Nti abaana bakedde ebintu. Abaana bakedde. Baana bakedde amazina g'enkima. Kitegedde bulungi. Mukugakeero olw'okuba nti they have been suffering from what to do. Tebalina byakkola. Baleereeta buleeresi ku byalo. Balabye siddi ne bazimalayo. N'alaba ezirimu amagezi n'alaba n'ezitaliimu. Kitegedde bulungi. N'alaba zikatuuni ate gwe omuzadde by'otoyagala kussaako bwongo ate nga nakugamba katuuni z'olaba ezo. Ezimbi eziyigiriza bwe waayo obudde n'ozitunuulira oyinza okugoba buli firimu ya katuuni mu maka ge. Ekyo nkikugambye. Kati bazirabye kuba bo balina obudde. Tebalina biseera, tebalina kweraliikirira ggwanga. Talina kweraliikirira nti kana akalu tukayiseemu tutya. Oba kati ani agenda okukalya. Batogenda nti kalwe bagenda mukyaza ku TV gundi tukyuninga tuwulire kalwe bwasimba ensonga. Ebyo tebabiriiko. Era n'amawulire bwe gatuuka bwe gati. Waliwo olabanga Zambali Blasi Bukasa asomye eggulire. Akuwadde omutwe gw'eggulire n'ogamba kamala okusiisirira wano. Malibi njagisa oluvannyuma. Kati omwana yewe balisoma. Ye ng'asitukawo. Alinda amawulire gagwe azde akomewo ateekemu siddiye. Kati ebyo byonna bibayigiriza bambi. Mu kubayigiriza bayize. Era mu kuyiga batadde mu nkola. Mu kuteeka mu nkola ekivuddemu teenage pregnancies. Bwana myaka 15. Myaka 16. Bwana myaka 17. Kati obo situdde kawalako kano akoomako gumu ekitundu 2. Okatutte bahakuba empisa eyo ey'okugema gye bakugambyemu kuzisembayo. Kati olaba kawala nakukalya naye nti ono maama ngaleese kawalako ate nga kakulu. Kino emyaka gyonna mwana bakyamugema. Kumbe kazembo kunywa ddagala. Abakyala balina kye bayita okunywa eddagala. Ngezaako kuwumbira otegere duniya mwe tuli. Otegere duniya mwe tuli olwaleero. Nti okutte kawalako myaka 2. Okatwala mu ddwaliro. Katugeze Rubaga. Bakawa empiso yake esembayo ey'okugema. Mutuuka olaba akaana akalala kakulukulu. Kaona kaze kagema. Nga kaze kunywa ddagala. Abakyala bakiyita kunywa ddagala. Kakolako emikolo gye bakola ku bakyala banaazaala. Naye nga ka myaka 15 myaka 16 buli eyo. Faba mutubulabyeko era obumba butuleetedde twogedde nabo. Era abazadde tubakubiriza temujjaamu mbuto ezo bannange. Baana mbaleke bazaale. Kubanga atoyinza okwagala okukola kino naye ne kireeta buleesi bizibu. Osobola okufiirwa ababiri. N'ofiirwa omwana n'ofiirwa n'omuzzukulu. Bw'abanga Mukama Katonda yagezze. Kiringa bwe yakiyize. Muleke ayige n'okuzaala.
kagende kasinikire obunnyo muleeba kategeere nti okufumba sikuuta mwana muleka afune lesoni gweyo bulungi ategeere nti bw'okola bino bivaamu biri naye biri tebijjira ku mukeeka nga bw'olowooza nti ngenze ku dduuka kugula kindaazi bakimpadde nkomyewo awaka ntandise okubanga nkyemugunya kati kaleke mubuleke bubiri n'embuto zaabwo tubulindire mu kkoona wali eri muleeba so kati ne Museveni agamba yeekyo tekimukanze ekimusanyusa kwe kubanga tebulina COVID-19 okuggala amasomero kituufu kireese ebizibu naye ate bwe kiba kiyambyeko ku bulwadde buno okubanga tubucontaininze twandibadde tusooka kubanga oba oli awo twebaza ekyo omwezi ogw'omwenda gwe tukubye mabegaawo abakulembeze mu disitulikiti y'e Kabale baatugamba nti ate ekiri ene waffe kika Kabale mpozi gwanga kyerisingayo eyo Kabale teriyo abakiga eyo ziriyo abanankole n'abakiga sebo baatugamba nti mu bbanga lino lyokka ery'omuggalo balabyeyo obwana bubadde 2618 nga buyina embuto kalaba akaana kobadde oyita mangu gwagundi mukola kyawe muzinika businesi binya mugende mangu muleeta amazzi sebo kobadde oboggolera kagende kaleeta amazzi okuva ku taapu kayito kyasobola katuma kobadde oboggolera kazito kati bamama nancha buli omu waliyaga nti nswala n'okuswala nze kana gino emyaka ti kamanyi bulijjo kye tuyitamu ebbanga lyonna wanno 2618 abo baana bali myaka gya kusoma myaka gya kitiini bwe twogera tiini tubeera twogera 14 13 15 16 17 18 and 19 gy'emyaka egy'ekitiini teenage pregnancies okujjako okusomozebwa ndowooza okukyasangiddwa wano 2618 bwana buwala nga bufunye embuto ekiri interesting wandibadde osuubira abasajja 2618 kati okubanga bali mu makomera babalanga ki kukwata bwana kubutunuza mu mbuga za sitaani naye tuuka e Kabale babuuze abo abaana bonna abatiini abafunye embuto mwakakwata abasajja bameka bannannyini mbuto ezo era wokibuuliza wonna b'obuuza batandika kwetunuulira kubanga obwana buno bwafuna embuto era n'abamu ababufunyisa embuto oli bwe yategeera nti Nakawempe agambye atya oyasenguka era kati ali Kampala anoonya balala Kabale yaleka akikoze kati yazze dda omusanga Kamwokya wali mu kifumbira anti bwe yadduse okuva eri Kabale yategedde nti wali omukulu wali Kamwokya mu kifumbira kati yali mu kifumbira awo amagamaga anoonya obulala naye bwana amala okubanga abuyambyeko munnango butunuza mu mbuga ya sitaani n'alikanga nabo abuwere by'embuto olwalyoka ataasenguka era oba olwalagewa sitaani ali mu duniya muno bannange so naye Museveni agamba nti byonna kituufu weebiri tulwane ennyo era tukkirize nti mu kaseera ak'omuggalo ezimu ku challenge zetusanze mubaddemu abaana abato okuba nti batuuse ku ddaala eryo munnange naye agamba Museveni nti yadde mwogera ku challenge tusanze mbiwulira people emphasizing the challenge of pregnancies during COVID-19 pandemic but we are comparing the incomparables tosobola kutandika kubanga ogeraageranya ebitageraageranyizika nti ogeraageranya abaana bafunye embuto bw'okigeraageranya n'abaana bafunye COVID ebyo tebigeraageranyizika tuve ku mbuto z'abaana waliwo omuzadde kati atunuulira kawalake kenjogedde kembakoledde story waliwo kati atunuulira kawalake alabe kaana kano gogondi jangu wano nkulaba amaaso kanula eriiso abakyala yonna batunuulirako akatunula n'atandika n'okubanga mu kaseera kano amaanyi gamuggwamu tabakalule byayogeranga nange mu maka iwange byantuukako dda ebyo nze nkubulidde by'e Kabale linda ke banaakola okunoonyereza mu disitulikiti y'e Kampala lw'onaategeera mwana wange nti munnange
Mwai Museveni wuna atubikulidde ku kyama agambye abaka ba parliament bazibu be bannemesezza okwongeza abasomesa emisaala. Kyokka Museveni taboneka tanonyaawo gwe yeeyambululiramu. Bantu beeyambululiramu bannaabwe, oli akweyambululiramu ekisiraani n'akikulekera ne notuka okufaafagana n'ensi eno kati osobola okufaafagana n'ekigambo ng'omusajja akikutaddeko. Agambye Museveni nze omutima gwe nnina eri abasomesa kubanga nange ndi musajja musomesa, nasomesanga Darussalaamu eyo. Buli musomesa yandiyagadde okubanga asasulwa bulungi. Mpuliranga buli kaseera njagala mbongera omusaala, naye buli lwe mpuliranga omwoyo gunninnya ogubongera omusaala abaka bamwe bannemesa, abaka ba parliament. Museveni kale kati ng'olumanya nti abasomesa bagenda kubeera banyiivu, abaka ne batulemesa ekitegeeza omusaala. Museveni ye tumuwa akaluluke naye bano tukole tutya? Byebyo biri mu dduniya, biri wano mu dduniya ate wano e Kampala. Munnange Ssaabaminisita w'eggwanga erya Kyrgyzstan amaze n'alekulira era mu kaseera kalinga kanuusa diiri za Parovu batuuse n'okumuggulira munnange n'ava mu kkomera era kati bamaze okumwampointinga acting prime minister ow'eggwanga erimanyiddwa nga erya Kyrgyzstan. Lino limu ku mawanga agenze maaso n'okuba nti gatubagidde naddala mu by'obufuzi ebikambwe ebizibu. Kati Ssaabaminisita Kubatibeke Boronovu akkiriza n'abeera nga bwatu munnange alekulidde oluvannyuma lwa Central Electoral Commission ogenda maaso n'okubanga munnange esazaamu alizaatisi zonna ezaalangirwa olunaku lwali lwa Sunday ez'abaka ba parliament ne bagamba nti nedda okubbira akalulu ekyamazima kwayitiridde. Bwina ayongedde okubanga bw'ati atuleeteddwa alagira ddala nti akalulu kano please so ne babisazaamu. Kati Ssaabaminisita Kubatibeke Boronovu agambye nti abadde tasobola kugenda maaso n'okubanga bino byonna mukwano gwange abigumiikiriza. Boronovu ne Dasitani Juma Bevkovu oyo ne speaker wa parliament y'eggwanga erya Kyrgyzstan basobodde okubanga bateekayo ebbaluwa zaabwe ez'okulekulira oluvannyuma lwa meeting munnange eyabaddemu ababaka mu kibuga Bishkek lunaku olwa Tuesday. Lwabadde lutuula olwalubaluba emergency session. Parliament neeronda za diiri za Parovu eyatandikawo Mekenichiri Party ekibiina kya byabufuzi. Oyinza okirabanga bw'olaba NUP ne bamulonda nti kati yakolanga Ssaabaminisita. Bwe twava juzi mu Kaluwa n'ebintu byatambula, ono opposition leader ne bamukuba ekigi ne bamuggalira. Kati webutuuse nga omukulembeze ye alekulidde n'akita ne bagamba nti kati oli nno mumugjeeyo mu kkomera ajje tumwambaze ekitiibwa ky'obukulembeze bw'eggwanga. Gwanga limanyiddwa nga erya Kyrgyzstan yewagenda maaso n'okubeera ebifaananako ng'ebyo gwe munnaffe atugoberera. Ate ng'ebyeggwanga erya Belarus tebinnaggwa kubanga Alexander Lukashenko ono mukulembeze aliko kalulu kaali ka mwezi gwa 8 era ng'ennaku z'omwezi 15 August 2020 ne balangira mu butongole nti ekyamazima Lukashenko awangudde ekisanja ekirala. Abantu yakabaka nkabula emyaka 26 naye ssebo talina nsonyi n'asaba ekisanja ate n'akibba. Aba ne bagamba ssebo ojja koma ku biri okubba. Guno omulembe gwe tulimu gw'abavubuka wano e Belarus tewabbika ku mulembe nga guno abantu beekalakasa. Era wakati mu kwekalakasa munnange ono Lukashenko n'agamba njasako obuyambi okuva eri Russia embeererewo. Russia ejja kuleeta poliisi yayo enkambwe ejja kubakuba. Kaakati munnange abantu balemedde ku makubo bamugamba nti oteekeddwa okubanga bw'oti ogenda. Wabula omukago ogwa Bulaaya newankubadde nga aba opposition mu ggwanga erya Belarus babadde bagusabye nti mutuyambe muteeke envumbo muteeke ennatti ku musajja mukulu no Lukashenko. European Union egambye nti asimu mutubuulire ekyokukola n'oli tetujja kikola ekyo tetugenda kubanga tukikolera ddala ekyokumusaako envumbo ekyo tugamba nti nedda kubanga tulina kubanga twetegereza ebintu bingi nnyo ng'etunnaba kubanga tukolamu kye mulowooza ekirina okubanga kikolebwa. Gavumenti ya Armenia egambye tetuyina buzibu kugenda mu nteeseganya n'abasajja bano aba Azerbaijan. Tetulina buzibu kati okugenda mu nteeseganya. Bonna nno si bo baali baagala ne bagamba teri nteeseganya naffe tetwagala ABCD. Kaakati ekintu kibalidde bonna bagamba twagala kuteesa bamala kwekuba n'okuttiŋŋana.
Polisi tugira banabe kalakasa engumi enyose ene engumi enyokedde mukwano gwange mu kibuga Tel Aviv kyegwangire manyeddwa ngiri ya Israeli abantu be kalakasa baze ku streets bagamba government okutuuka okutondawo police eziwera okwekalakasa tetugenda kubikiriza mu butuufu ne bwobeera gwe mukulembeze olese etteeka liwera okwekalakasa kyokka abantu ne bajja ne bekalakasa nga bawakanya etteeka erigaana okwekalakasa Munnange okwekalakasa okubaddemu emirerembe egibadde emizito nga poliisi ejja okubagumbulula poliisi bwezze mu kirone ekikeseza olunaku olwaleero abantu nabo badde tebanya guteeka nga bayina mwana wattu bisobola okugunda omuntu n'omunoza bayina ebigogo bayina ebiyinjayinja bifunfugu kati poliisi nemanya nti kati bano singa tukozesa amaanyi agasukiridde tuyinza okumaliza nga tubataddeko obuvune bunene negamba katugende tubakwate bulungi buli gwe bakwata yafunya ne poliisi nefunya nkulabidde kye bayita eŋŋoomi byebyo akati mawulire genfuna galaga banka zaffe wano n'amakampuni ag'amasimu baali baagalabulako gye buvuddeko n'abagamba nti waliwo abaana abazibu naye ba North Korea abaana abo abazibu be baagala okgenda mu maaso n'okuba nga bayingirira system zammwe bayinza obbakolako cyber attack bayinza obbahakinga mbu bano ne bateefiirayo emboozi gye nakuwaddeko wano olunaku olwajjo eyoleka banks nga bwe zayimiriza kye tuyita mobile money services nga bwe zibadde zitambula mu mawanga ag'enjawulo banka ate mobile bwe bityo simu bwe bityo kati batugamba nti abaana aba North Korea bayinza okuba nga badde mabega w'ekintu kino nja kwongera okuba nti nga kuwa bulungi nnyo osobole okuba nga bw'otyo mukwano gwange ogategeera nnyo munnange nga bwe tukyaddakawo katono nnyo abadde nkugambye wano ebyessente bifuuse ebyessente biliyoni 5 zezabbiddwa biliyoni 5 mu bino bye nakugambye bano bebahakinze bano aba banka kitegedde biliyoni 5 waliwo ekibinja ka gurupu kaliawo kaba North Korea babayita ba Bago Boys batugamba nti ba Bago Boys be bakugu ennyo mu kutargetinga financial sectors kati bagezaako kubanga bakulaga baani abayinza okubanga babadde emabega wa bino njagala owulirize bulungi batugamba nti akabinja kano baketa Bago Boys katargetinga financial sectors okwotola ensi yonna bakozesa rat sigamba mmese yadde kiri RAT eyo remote access tool malware ne basobola okubanga bayingirira wiki network ne system defenses kati bagamba nti ng'ennaku z'omwezi 7 ogw'omwenda 2020 cyber team eya gavumenti yalabula naye gamba bano nti mmwe waliwo abatandise okutigiinya ekitimba kyammwe balabika baagala kubayingirira kubabba bano tebafaayo nga ba Bago Boys bagenda maaso n'okubanga bakola batya beteekateeka okunyaga yensonga lwaki nti mobile service eya banka to mobile money nga bwe nagambye nti ojja ssente ng'okozesa essimu yo n'ozijja ku akawunti ya banka ozireete zijje ku akawunti ya mobile money kati ekyo kye batuuse okubanga bayimiriza kitegedde bulungi byebyo nno mu bufunze ddala abaana gye bali ba Bago Boys n'essimu yaabwe nno ngirina kati nina abasajja bange bali Kawempe eyo bakivuli ya squad kati bannize nga mpita wa kawungeezi
mwana mubaka waffe watugambye essimu y'ababbago giri nagituweeko mwana kyali abo tebasobola kuno nno mu Uganda tebalimu basobola okusinzira mu ggwanga lya North Korea mu kibuga Pyongyang ne basobola okubaako kye bakola ekikosa wano ebyenfuna by'eggwanga erya Uganda kitegedde tekibeetaagisa kusooka kujja wano mu Uganda basobola okusinzira yonna gye bali babbago boys ne bayingirira system bwe ziba ziri wiiki bwe ziba nga zirina ebisenge ebinywevu nga teziyingirikika ezo basobola obutaziyingira naye zino ezammwe zino okitegedde bulungi ezo zo basobola okuba nga baziyingirira efumbi Ronald Ekunga kale ndoze kaneyambise waneno bwana Matovoni yananyamba ku kino Semazinga wa Afrika jukira nti nakati akyatubagidde mbizibu mawanga ag'enjawulo twalabye ku ggwanga erya Maliwan era nanyamba okubanga litutunulizamu ku mbeera nga bwefaanana byabufuzi ebitanaba kubanga bitereera leero kati ntegeddeko ekiri mu ggwanga erya Burkina Faso byabufuzi eno lutalo eno bulwadde bwa COVID naye abakulembeze balina kibagamba sooka Matovumbulireko Burkina Faso webasazeewo Burkina Faso tujjukira bulungi nti omwaka guno okuva bwe gwatandika amawanga ga Africa ag'enjawulo gabadde gagenda maaso n'okutegeka akalulu Uganda tutegeka akalulu Tanzania beetegekera kulonda Ghana beetegekera kulonda Burkina Faso nabo beetegekera akalulu akagenda okubeerawo mu mwezi gwa Novemba ng'ennaku z'omwezi 22 wakati mu kutya eri bannansi b'eggwanga lino erya Burkina Faso nga beewuunya engeri akalulu gye kagenda okulabika nga katambuzibwamu ng'ebibinja byabayeekera oba abalwanyi ab'enjawulo abava mu ggwanga lya Mali n'amawanga amalala ageetoolodde eggwanga lya Burkina Faso nga bagenda maaso n'okukola ennumba ez'enjawulo ku bannansi b'eggwanga lino erya Burkina Faso akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lino nako keeraliikiridde ku muwendo omutono gw'abalonzi abayinza okulonda mu kalulu akajja ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba. Eggwanga lino erya Burkina Faso lifunye ebizibu eby'enjawulo okubira ddala mu mwaka eyo 1997 omukulembeze Thomas Sankara nattibwa n'aggyibwako Blaise Compaoré n'akwata obuyinza olunakalakata eggwanga lino emyaka 27 mirambirira nga yakulembera eggwanga lya Burkina Faso 2014 naye ekintu ne kimutabukako bannansi ba Burkina Faso ne beekalakaasa bubi nnyo ne bamuggyako nga amajege ge gakulemberamu okumuggyako agaali gamukuuma President Blaise Compaoré n'avaako ne bategeka akalulu akaasooka mu 2015 akawangulwa omukulu ayitibwa Rocha Marc Christian Kabore nga ye president kati aliko anoonya kisanja kyakubiri balabye nga tebasobola kuyimiriza kalulu olw'ensonga y'obwetaavu obuliwo okulonda omukulembeze ng'obukulembeze obuliko busiŋŋaanya okusoomoozebwa okw'amaanyi ng'obwesigwa buwedde mu bannansi b'eggwanga erya Burkina Faso gavumenti tebakyagyesiga bagamba eremereddwa okulabika ng'ebakuuma abatujju balumba kumpi buli lunaku babaako ekyalo kye balumba mu ggwanga lya Burkina Faso ne bookya batuuka n'okwokya police station waliwo ebitundu ebimu nga poliisi zaggalawo tezikyaliyo mu ggwanga lya Burkina Faso bano bategeka kalulu akakiiko k'ebyokulonda kigambibwa nti kawandiisizza abalonzi obukadde 7 bwokka be bagenda okulabika nga bakuba akalulu nga baleseeyo abalonzi abawalira ddala obukadde 4,17 mu 465 tebagenda kulabika nga balonda olw'ensonga bano baregisitaringibwa mu kalulu kali akawedde aka 2015 wabula nga kati babanoonya tebalaba gye bali abantu baasenguka mu bitundu eby'enjawulo olw'entalo ne baddukira mu bitundu ebirala kati bagamba ebyo ebitundu ebifumbekeddemu entalo ate byo biyinza obutategekebwamu kalulu oba si kyo banaba basobodde akalulu bakategekeyo mu nnaku ezinaagoberera nga bamaze okulaba nti emirembe gizzeemu okubukala mu bitundu bino eby'eggwanga erya Burkina Faso akakiiko k'ebyokulonda keeraliikiridde ku balonzi abagenda okulonda nti ennamba eyinza okubeera entono ddala abavuganya mu kalulu kano kuliko President Christine Kabore ng'onava mu kibiina kya People's Movement for Progress kyekiri mu buyinza nga ali ku lusegere nnyo oba bali kumbiranye n'omusajja amanyiddwa nga Zafrin Diabre eyamuvuganya ennyo mu kalulu ka 2015 ng'onaava mu kibiina kya Union for Progress and Change UPC ey'eggwanga erya Burkina Faso balina ekibiina kya UPC kiri ku ludda luvuganya Diabre yagenda maaso n'okuvuganya akalulu akaggwa yafuna ebitundu 29 n'obutundutundu
mukaaga okulaba nga akwata obukulembeze. Ono bannansi bamuyinamu essuubi ly'amaanyi nnyo okulaba nga akwata obukulembeze nga bagamba osanga y'anaatereeza ku byokwerinda mu ggwanga lino erya Burkina Faso. Waliyo ebibinja by'abalwanyi bingi. Waliwo ekibinja ekiyitibwa Akim Al-Qaeda in Islamic Maghreb kigenda maaso n'okutirimbula bannansi b'eggwanga lya Burkina Faso. Kati gavumenti egamba keetonye kagwake wadde ebibinja by'abayekera bingi. Akalulu kalina okubeerayo mu Novemba ng'ennaku z'omwezi 22 wadde nga bannansi beeraliikirivu ku nnumba ez'enjawulo ezigenda maaso n'okukolebwa ebibiina by'abayekera mu ggwanga lino erya Burkina Faso. Ebyo naku Ssemazinga wa Afirika.